gitambula gitya jangu nambuzeeko ekitundu kino ekyokumbuzi ombulireko ebyenjawulo biriwo byewali yagadde abantu bamanyeeko ekitundu ky'okumbuzi kale tekiina buliraako kati bagamba baana ekiro batuuka bano bava ku byokutunda embuzi ne badda ku mirimu egyabwe ekyo si kituufu lwansonga wano tukola ate tulina amateeka agatufuga amateeka gagamba nti omwana omuwala alina kunyuka ssaawa 4 wezikonera ssaawa 4 aba alina okunyuka nadda ewaka neyeebaka gega amateeka we gagamba ebyensasula byaffe byakuteeseganya ku sigiri nti wenfuna omukozi aba alina okujja ne mubuulira wekitambula amateeka g'akatale ne mubuulira essaawa ze tunyuka ne mubuulira esigiri eyange yeri gy'ovaako wali ye mukama wange ekyenjawulo ekiri ku kifo kino ekyenjawulo muyitamu obuyonjo buli butya mulinayo mugendeyo omufuka obuyonjo bwo tusobola okugendayo obuyonjo we buli toilets weziri gye tukolera emirimu gyaffe egyenjawulo so ne wano tubaako n'olunaku olwokusatu we tukolera general cleaning ey'akatale kati enkya tusaawa eri emabbali g'ekkubo ne tuyonja toilets ne tugogola emyala ne tulongoosa ekitundu ambuleera ne zoozebwa lwero olwokusatu awo nga wiiki tugiyitamu etyo so nga tukikola olwokusatu olujja ebivvulu olumu kaŋŋambe si bivvulu kubanga tulina ebifo ebyokusanyukirwamu tulina buno obubaala obutonotono omwenge bagutandika kawungeezi awo tegutandika ku makya n'obubaala kati wali wewali ebbaala liri eddene wali maaso abantu mwe bayingirira awo omukulu gyebalekosebwa badde nsaba nkubuuzeeko ku TV kinakola amakulu gitambula gitya ekitundu kino ekyegayaza wano ku mbuzi kyekyenjawulo ekiriko ku bitundu ebirala ebitunda ennyama y'embuzi baspecializinga okutetenkanya embuzi bagiwa obudde bakola ekifo ekirungi saavisi zaabwe ziri zitya ekyokusooka bayonjo customer care so abagaga bonna bapakinga olaba balya kale wantu wasanyu tweyanziza webale nnyo okumpayo akadde naye webale kulyawo katweyongereyo tubuzeeko ku bantu abalala abalira muno akanyama k'embuzi oli otya bebigaalo star style timugamba mutya tuliyo bitambula bulungi bakuyitani amanyako namuganza Margaret emirimu gyekutunda embuzi giri gitya wano tuli bulungi bulirako abantu omuwala ayitamu wano okutunda embuzi afe tuli bulungi tuzira ku buzibu bwona bakasitoma abaida kaya gye tulina emala tuli bulungi ino tuzira buzibu abantu abali ewaffe eyejjinja biddamu babuulireko ku kiri wano babuulireko bagazisa ekifo kino abaana baide bakole bave mu kuzunga baide bakole sente weziri wano ndiriwo omwana oguminkiriza neki babitambwire bulungi yo makuwa ogumu ekitundu olunaku ne babidemye muogo gema ya kasanvu bakwera ku transport yakutera ko transport yabwerera okulya kwa bwerere mulya nyama ya mbuzi yenyini mmere matoke muchere nyama byona webiri nakuwa ne bili za transport nakuwa ne omusala gwo kati okweba kamuntu bakamutya bunna ku mateeka agabatwala konti omuntu abalemedde okusasula omuwabira wano bwalemerwa byakiyaya akulemerwa ntyanga bosi ademi osasula wano wazira bosi atasasula bona basasula ezira atasasula ezira atasasula wano wona ezira kakati tuyinza kulakulanyawo tutya wano bwoba olaba ba gavumenti yegamba tukolerawo ku kkubo abakanso bo batubisa nabo baida batusaba sente buli lwakutaano ayiraba emyala buli lwakutaano bende ku myedo 3 aye bademu otukolera emyala egyo ezira kyeboogera era wodemu owaye 3 baida bagema sigiri n'akatimba babitwala ng'odemu odiwayo aye ng'emyala giriboneka tebademu otulongookezaago emyala
buti wodemba baida bagema kati mbo basigiri baja nabyo kale chairman yagamba kyo wawana chairman era nazirabuzi kuba era chairman ngajaba mukoba tujja kuida tibeida bamufera bufere yakuferagana buferagana byakiyayi yanza bakuyitani namuganza Margaret obalanyo namuganza Margaret obalanyo kugera ko nafe namuganza Margaret abantu bakuru batulabe bonna banaye naye munayogerako nange ndabanga abali busy tuli busy temuli busy nnyo kyekiri mbwe bityo emirimu gigamba ki giremerimu esemebi nayo kanyamako nakiriza kulyako wadde kasifibwe kati kamu wotuukidde nga bakasitoma bakajjojiyola ntadde ku ndala bitambula bitya wano kyekyenjawulo ekiri ku nyama yawa waaye ekyenjawulo ekiri wano nti ffe tukola ebintu byanjawulo era nga bw'obiraba wano kwatugina wene ennyama yanjawulo kaluwombo osobola okukalabako nkulageka oluwombo kandageko jona jango katulaga luwombo lwa nyama ya mbuzi byensinga okukola Bale Franka gemanyi emyaka tugenda mu 3 era oluwombo lw'ennyama y'embuzi ffe tuluyita luwombo luba lwokya bulungi otandikirawo kulya mitwalo 2 mubaamu pieces 5 oba ebifi 5 tuyinza kulaakulanya ekifo kino okusingako wano kati kisinziira okubanga nti obaawo ofunyeyo saponsa ng'oyo nakuteekamu kasente akatonotono n'osobola okuyambibwa ne tukulakulanya ekifo kuba ndowooza okirabo kifaanana naffe twagezaako ne tukola kye tusobola okukola ne tutuusa wano kuba abantu abasinga tebakalina kano akayumba naye ndowooza okalaba ffe tweyiya ne tubikolako bulungi ndowooza era nga bw'obiraba olunaku olulungi oliisa embuzi mmeka? 2 embuzi tubeeramu 3 olunaku olwokutaano olwomukaaga okiyitirira kiba kintabuli mu mbuzi 5 kiba kintabuli era ffe twakiyita kintabuli mu weekend tuba mu kintabuli embuzi zino muzeerundira muzisuubula kati embuzi tuzisuubula eyo mu byalo naye tulina obuzibu agabbi gatusisinkana mu kkuba ekirumba motoka omwoto era tulwanagana nagwo ne tusobola ozituusa waneeno bwe mugenda osuubula ababbi batuteega ekiro twetaagira security emala mu kkuba lwaki temwekolamu ekibiina ne mwerundira embuzi zino kanti kati raba bwe mwegatta mufuna abantu tugeze 15 2 ne mugamba buli lunaku tugulayo embuzi 2 embuzi okumala omwaka ziba zizadde embuzi empitirivu embuzi ezo tuzigula era tubeera nazo naye wansi awo tulinawo olufula yaffe we tutereka era olufula yesobola otukwasaganya n'abantu abo tusobola okulabika nga tulunda embuzi ezo tuziteekeyo weeri awo wansi lufula yaffe ebeerayo wetuteeka embuzi zaffe wayonjo nnyo sha wayonjo neyanziza bbanga kambuze ku mukyalo jangu ombuzi birungi ogamba Ticha ekyenjawulo ekiri mu kitundu kyaffe kino ku Musanvu nga Kiteeti Kambuzi Market ku Musanvu wano bayitawo Kiteeti Kambuzi Market ku Musanvu nga kyeyamani waffe ye mukulu Twesigye Padde nzaali wano mu maaso go nze Naalongo Manda erinnya erinkolera ssente nze mbaguza amanda ekyalo kyonna kimanyi omulimu guno ogw'embuzi tegwandibadde muzibu nnyo n'akamu naye kati ennyama eyo gy'olaba embuzi baziseera okufa obufi kyetaagisamu okuba nga olina kapita amala singa oba tolina kapita amala embuzi kisinziira embuzi eyo kubanga nnungi nnyo okugitunda nga yamutira erina okuba nga nsava buli lwebanga nnungi ng'enyirira bakuwa ssente z'oyagala ne bwemba nga nze ndyetundira naye obuzibu oba nekuwa kwolite teryabugula so olina okuba nga olunza ekintu kyo embuzi kisinziira nyinza okuba nga nzirundira nyinza okuba nga nzirundira Nakasongola abamu tuzirunda muno ne bazitugulako kuba tulina lufula yaffe awo emmanga kati kisinziira ziri luddawa naye bw'oba ozirina abasuubuzi bano bagula embuzi tusiibule tubadde wano ku mbuzi ku Gayaza wetubadde bayitawo awo no Mapoozi Bar and Night Club ono bayita ku Gayaza ku mbuzi jona yakuta ebifaananyi bino nze Ticha Kawuki tukwatagana olunaku olunaddako olulala inshallah mweraba.
by'owulidde mu pulogulaamu eno si birowoozo by'oyo agiweereza omuteesiteesi Bukedde TV oba abagiddukanya wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu nga bw'obalabye.